Salawo nno nyene DJ Mike yabadde mu State House yesterday atubuulira ebintu byagenze bitya ababadde ku mpewo leero ku makya namukubiddeko ne muwulira bye yayogedde byonna omusajja baamukutte ku nkoona kwata bamubireko n'omugere afulume ebweru bebeku Mike je baleko nsooke kukulisa Mutoola nsooke kukulisa State House guno omwaka gunyumidde nga gukwate ne gunyumira nga gutandika so wakati kyonna kyoyagala Mutoola wasooka n'okola ekivvulu nga tekiri mu mateeka n'era poliisi n'etunula kyamu anti baagamba munnayinza siina bantu muze ebivulu byenkola binsala kitegeera naye Katonda munnaayi okugumiikiriza busasula nti ekitulo ekyo kyali kya ttabbu nnyo nenfuna ssente nekugamba nensanyuka nnyo tulwayo lunaku lukulu nenfuna ssente zange nensanyukira ddala kubanga tiketi zonna ezaali zafika Freedom City nabe Mutoola bazimazeyo nenga kale obeerawo nga ssente nga ate omukisa guli ku nnyanja so tiketi zaggwa nawo neŋamba zale Mike era omukisa guli ku nnyanja wasookera ku Lido Beach kati era lwaki oba weejja mu bantu kutamanya kyo bantu kati zinategedde abantu abanjagala gye bazisedda mukaana n'abantu era nja kubeeranga 26 Mutoola Easter Monday Mutoola tegera kuba yewali abantu baffe abantu abatwagala abalina love eyaddala twabalabye ate n'ennaku za Bebekulu ati ye anaaba ali kiwaakiro ate nga nze ndi Mutoola ate nedda nalabye nti abantu be Mutoola baabe mukono eyo mpatta babanjagala nnyo ate naguzeeyo properties zange mu ssaawa mbeera neyobayo oguzeeyo bakazi nedda banaye njagala bintu bino mubikwata empola Michael kati golaba wano si Michael oli tegera Michael kati agenda akola ki Katonda ngena mwebaza ebintu ebigenda bintuwako nti Mutoola okutegeera agenda atuuka ekiseera akwate nti Bebekulu anaava eno nga nange ndyeri nga boolaba nti era wabaddeyo eno nga wali ne busaabala twetaaga enkulaakulana eyo kulikayo n'akapiira nakalaba wazanyisa muzeeyi wakalevu n'omuzanyisa omupiira mukambwe nnyo yakola asisiti ya goolo yasooka abantu yabagamba nga walinga agamba ngenda samba omupiira Christmas nga muwakana mwala bayisima bwasamaddala ate nga nze ndi eri nga degeya gloves nezitumagwe ekyagolokipa mu industry ya music ekyagolokipa kikyo twakikunaye ne babawo abayimbi nti basamba goni Michael bannoonya nnuulisa abasereebu nkwata n'akawuka nenkakwata so kwekipingira mu nnamba emu buli ssaawa nti ne ku ssomero nabanga nnamba emu mu mupiira naano mu kuyimba njagala mbe ennamba emu na buli kimu kati bannamba ebo kyabwagaza ki tulina abaana bajja mane manyi gundi yammwe phasing out tungerekera abaana bato ate phasing out naye ate era tulina osigalamu okubalaga nti balina okukola kino nakino okulaba nga bayita bulungi mu system ogenda okwekanga ng'abaana bonna abali mu industry obutegeera balina ennyimba empya n'ezikubye mu covid n'ezikubye before covid nga bw'omugamba bikula ku passport yo ng'erimu visa 2 ya Juba na Dubai nenze na obutawutukaddiyo bateeka mu kitegeeza nti legase yange y'amaanyi nnyo nti omwana asobola okuneebuuzaako tubyemu nnyo bayimbi babeka babadde China babuuze oba bamala gagendagendayo bannayuganda kuyimba bayimbi babeka babadde kugamba tutambudde ate okutambula okwo kubeera okola ki ejjo wagulya n'eryengatu ya siriva okutegedde eri amasamasa bannange Michael kyotookoze kulikayo mu State House twavuddeyo mu State House era ekasoka kano abantu kebalaga nzijukira ndoza nakola vidiyo eyasooka ng'okaaba nga baganye okutwala mu State House nenkola vidiyo ey'okubiri era ng'okaaba nenkola vidiyo ey'okusatu nga Bebekulu bamugobera ku gate bamugamba fuluma ali mulowooza nimba kati nkola vidiyo ey'okuna ng'onkakasa nti Bebekulu bamugambye wacha sirikatuula yes ate munnaye byonna byabwino otegeera waliwo ebintu nti wayiriza omuntu naye ebintu byabwino mwana bantu banno baala twatudde wali sabotasikoosi ya Kampala netudde mulimu abeekaweepe makinje wa yonna otegeera basabi mu Urubani otegeera kiba kyabadde kyamaanyi nnyo pulezidenti nakuwuliriza bane nasanyuse otuuka maaso ga President Museveni noba obadde tomwagala noba obadde yakunyiiza otegeera otuuka wali noolaba omusajja n'ogamba Mukama Katonda kubanga olaba buli kimu kiri ku ye kati wattayimwe kuba tuli abantu miliyoni 4 mwezi President n'agamba kubaako kyoyogera mpulire n'akwata maaka n'atusomesa saani yasomesedde President Museveni n'ansomesa n'agamba mulina okukola bwe muti mukole bwe muti tegeeza ndi wa NRM omukuukuutivu Bebekulu byali agamba sina kinyongera ku NRM ye ate alina kyayongera ku NRM era tebamukkiriza kwogera talina kyagattako kiki yali awaddeyo abakyala babennakawo ebyalaani bina
oba yali ayise ku bavubuka n'ateeka kasente mu sako oba ababodaboda nga bwolaba fuufiga bakuŋŋaanya n'abawa t-shirt abaawa bali eggulu n'afukamira mu luguudo n'awa omukyala t-shirt ekyo kyekyamugobya nayo n'afukamira wano nga ba manifesto bagilonkinga n'afukamira ne yeetonda mu maaso ga munnange ebyo president byatayagalira ddala tewali yafukamidde wali ku president era president bwogera fukamiraga nedda sebo beera ng'omusajja oyogere ng'omusajja so si kufukamira kati president n'agamba my complaint number n'agiwandiika bwati n'omukono just bantu batunulire Mike na bulamu bwe bugenda kutambula butya kubanga nze kyenzize nsaba Katonda akikoledde saawe n'omuliro kikoledde oliwe olaba nti buli kimu kituuse soko mbulire byatandise bitya Bebekulu yadde ateesa kye kyamutuusizo mutuusi president bw'aba asomesa olina okuba attentive mumbuuli yagambye bino ebya Museveni naki ebigaba t-shirt tabyagala tulete strategy ekyamuyisiza task force naffe fena natwekiramu kubanga mukampala akimanyi wagenda osemba ate weyetaaga ennyo so yatuyise otusomesa era yatugasse wamu ne task force abayukulu bani netukola netusoma natusomesa n'agamba mulina okudda bya farming otegeera omwana oyo ali wansi omuyambi otyo okulaba nti asoma okulaba nti afuna ekyokwambala okulaba nti tanyiga kwekalakaasa abeere ng'ali bizi akola mulina kukola bityo mulina kukola pondi za byennyanja nemulima nemulunda ebyennyanja nemulunda embizzi nemuluma kasooli ebyuma bya kasooli bikyagenda kutunga engoye otegeere so byabadde atusomesa titweyabaze otusomesa otegeere n'agamba nkoze eki oyo njagala kugenda otegedde ebirala tujja kwogera Bebekulu kwe kuwanika omukono nga tagambyeko nti ani atategedde abuuze Bebekulu kwe kuwanika omukono manyi abaana abagezigezi mu kirasi bwe babikolanga oba yabadde mugezigezi ate omugezigezi nga yeekubiza so ate nga nakugamba basooka ne bamugoba ku mulyango bino Isima byawolereza Bebekulu muganda wange gamba Isima byawolereza Bebekulu Isima agenda kutegeera Bebekulu kyeki kubanga nze kamiliyoni yamponinga najja ojja mutegeera naye namaze ne mutegeera kaakati oyo tegeera Isima ajja kutegeera Bebekulu yani nti akozesa n'akusuula awo Bebekulu bamuyita ku political shows akimanyi bulungi nti Isima amanyi bya politics naye tamugambako nti oba mpaayo ku notice oba nkole ntya so bibyo amala kuvaayo n'atono n'awolereza beyantwala okulambula enguudo za Museveni ekitugumu yatwalanga buloga webale nnyo buloga benzi yange nengipakinga nontuuza mu costa ate nekomyewo Kampala ate oli ebirimi so tali straight kati weyawanise omukono n'ayogera yawemula mu radio Simba ajujukira bulungi n'awemula Kakalamba namugamba biki ebyesobola kuyisa mu kamwa ndi musajja muzadde namugamba oba olaba ezo levo twenkana President Museveni yamulaze levo kati Michael yogera kyobola President Museveni ayagala byo ne full figure asinga abaminisita bangi era abaminisita bangi tebayogedde naye full figure n'akola n'ayogera ate gyasinza okunkwasa munnaye ensonyi nga ndaba abantu abaali badde bantwala ba president abagamba nti bagenda kuntwala nabasanze batudde munda bati ne baswala balamu kusaasira baswadde babaddemu nga batudde bali muliro olwandabye ne banneeyisa Michael ani okuyise atyo nga abuggulanga akababogebe gwe neŋŋamba bannaye abantu baba mu kifaananyi yesi ndaba balamu ng'atudde wali nga fulufiga atudde wano kumpi ne Bebekulu ate kale weewuunye namaze kukola ki namaze kuyingira nindikanda nti balamuomujjanolwa president nga tosobola gati muna ebintu biba n'omukisa gwabyo Kathleen yagamba yakakutwala emirundi 3 Kathleen yantwala gumu yantwala ogwasooka ogwokubiri lwe yatwala balamu ne banzigirayo enti naye nze president wenamiti nze saamusabye nate nze kumulabako obulabi wali n'okumugamba nti president nkyali mukozi tukyakola kyekinzigyamu amaanyi nti abantu abo badde baŋŋamba president kino kyekyansi esembayo eno kyansi esembyeyo musabe byoyagala osaba miliyoni 4 osabe ennyumba osabe emmoloka osabe biki si ye Michael nze president nkimanyi nti amanyi ate keyanzijeko enamba yange ey'essimu kimanya ajja kutereeza buli kimu naye nga si byakupa era kati abantu bankubira wagiyo ebisawo wekusaba esente banyonyola ekituufu bagambe wavuddeyo ne transport wa miliyoni 5 kati wulira
ezo milioni 5 mkono not just transport go sia milioni 5 nawe ne ate kusinga mu 7 azigaba bwatyo singa tukyayina sente mu nsawo y'eggwanga otegeera sibuli agenda mu 7 ogenze kunona milioni 5 tutwalayo ideas otegeera so nasanyuse nnyo n'abantu bannange bayisima babaddeyo naye kyasinze okunnuma ye Big Eye nana bwe mbadde nzija oleko otya Big Eye kakati nze njagala nkubuulire Bebe Cool yakwata Isima nakwata Kusasira nakwata Fina Mugerwa ne Big Eye n'abatwala mu West Nile ne bakuba ne bagaba t-shirt ne bafukamira nebe tukamu kati genda kula president yagamba ababadde mu West Nile begatte n'ababadde Busoga mu jetu meeting ababadde Busoga twaweze bulungi ffenna mwe namwe abadde Busoga kuba yabadde mu group bbiri eri yaliyo neno yaliyo anti bibe bamwetaaga buseera byonna bali mwetaaga ku security ne bamwetaaga ku byaki binyinyo president byayagaza Isima kubanga ngeri gyayina ebyebulaaya yabadde Sweden n'ibiki president yamwetagako info y'amaanyi nnyo kakati Big Eye samulabyeyo awo wewuliza Bebe Cool kakati okugenda mu State House ne kusaasira ne Isima nga yemwali mu West Nile Big Eye aluwa yatula butuuza ati naga kyekola nze nakoba Bebe Cool tansunirako era neerumbira abikoze ebbanga ddene paka wenagamba nedda kati neerumbidde naye abantu bonna abadde banvuma abansekerera golo yaminaze nze muwanguzi era nasisa akasoko kinumanyi okubanga Big Eye bandi temwamutu tugenda musabira naye agende kuba President Museveni tagenda nca ate era President Museveni waakyaliwo era Big Eye bw'aba yamulaba ogwasooka agenda mulaba n'ogwokubiri awo gwasooka ya freezinga era ajja kuddamu amulabe lwatiika president bw'omulaba booti olabira ddala nti eggwanga kye yasobola Uganda President Museveni tebakulya sente tewatuuseeyo togenda tukuba campaign naye olaba mbadde nzikuba simulabye kakati ate keyatutte enamba yange agenda kunzuga nakawa kiri kitya kunze kiri okay namasuba kiri kitya kiri okay entebe kiri kitya nze nga nzira mbuzi kiri okay njagala abe ngagamba kiri kitya nona era waganye nga tumubuulira ekyo oba omanya naye nkubamu akafaananyi ng'otudde mu maaso ga president Bebe Cool ayimusa okwogera jjukira temuli makambu kuba mugambye nkulaba awo nga smile gy'olina ng'otaleko crocodile smile omanyi bwe nawulidde omutima gwagize neŋamba olaba omuntu nga munene kumbe ebiwowaatiro byoya byanswa mu big size biwowaatiro bya nkoko yagambye tukukoye ebintu bitebiggwa nabalala mubadde ffe tuyina abavubuka ffe tuyina abantu Bebe Cool talina bantu yagenda kunonayo bunonayo mbu yadde agenza nona biliyoni 3 ezaki yamanyi oba azitwalawa etegedde yamanyi naye ffe muna etututte ebirowoozo nakubulira Museveni nti eggaba ninayo ofisi ya NRM enabavubuka abanga abatimba ebipande ng'ogyemunyonyo ebyo byayagala naye bwe genda muze Bebe Cool nonye biliyoni 3 maliriza ennyumba ennyumba ye teggwanga buli kanakwanakibangawedde ekitegeera so yebyo amina olina kuba muntu mukozi President Museveni amanyi abakozi ate ayagala nnyo abakozi so Bebe Cool olaga President Museveni kyokola ayinza okusalako musangere mu motoka nzije otegeera genda n'oyo motoka nzije musangere mu motoka nzije otegeera kitegeera nti kati njagala kubuulira muganda wange Isima nti Isima Bebe Cool oli naye nojja kumaliriza omubuuse ng'ozze wa Michael ng'akolaze ate nakuze temutengana na Isima anti lwa nsonga nti Isima muva Bulaaya Isima bwe nagenda nga Sweden be bankimanga ku airport Isima Sweden be bangambanga nti Michael kati wano walokera bwe kuba wano wakabiso Isima bw'aba akomyewo wano ate twakula naye ku Ntebe Road ku street twakula naye najja nankumingira Museveni atuyitako ati ne Isima oyo tuba tunamulabako ddi kati kinsansanya okola nti Isima twasooka tufunamu obutategeeragana tumala tutegeeragana ne wa Museveni tugenda ffenna tutegeera tubadde wa Kibuule minisita Kibuule nyine kimalinjala kukijjako leero muva wa Kibuule ate yo mbadde muzigenze kimanyi Kibuule kati oyo Isima nga omanyi ebloga akyasinze kati baba bamwetaaga engeri akalulu kali ka scientific baba ye Bebe Cool tabadde wa Kibuule anonyayo ekimunaye baagala ffe kati ffe tuli ku hit Michael president yakolabye nti omulamu aki otegeera so kati oyo akyalina okukwerongoosa kuba abantu bamufuddeko bangi lwa mpisa zembi yes ajja kusigala n'abaana be na famire naye emikwano nga giggwawo Kizo yagenda Tafubi agenze
Josh agenda Michael agenze naye weise bulungi zine sente zinalaba sente kikyalina madduka sente nalaba sente ku Brian White ne Mambo sente zibeera wate nezikola ki nekimanyi nti newoba omitize president bilonate Michael musabe sente president osobola okutuuka wali n'omusaba sente nalaba nga gwe kizibu kyo kya sente nakuwa sente tagenda kuddamu tayagala osembere n'amaaso ge netwalayo ideas kyova olaba akujjako enamba y'essimu kitegedde Amin abadde DJ Michael olina kuyisawo akasembayo abantu njagala bagamba nti essaawa eno mundaba nga King Michael mutandika okuwachinga obulamu bwange bwetambula kugenda nga bukyuka mpola omuziki ngenda bawa album namba okitegeera so betumala okulonda nanzirayo ku muziki album weri namba nyimba 10 so mubenebera manti ebyokulonda bino bebigwa Michael ngenda kuddayo musical embere active ransonga nti bino ebya music byegata mu politics katulina soka ntujja politics ebbali tetudda ku music musomulonde president Museveni nga 14 adde mu ntebe asobole tuweereza kugamba naffe kenyi ntubere nga tetulina obutabanko mu ggwanga tukole emirimu gyaffe era mbaagala nnyo naye nga buli lwobanga olina ekintu kyokola kano ke katalekeka buli lwobanga nga olina ekintu kyotaddeko essira topowa King Michael munsekeredde King Michael nemunyimba King Michael nemungize eno mukama yamaze nanzijukira lwansonga nti kati kumeninga president usanga agenda kumalawo ate ebirimu bimadde mu nyimba kuzuke nawe ate abantu balina ennugu kati bawulira obwira okuba namitize president natwala enamba yange naye namwe munoonye bagitwala iwe kyekyamuzitudde n'agenda mbagambye ne transport teyamulinzi ageze tunula mu kamera ng'ali kajjansi tuzaako buli kimu manyi sima ennaku zino takyali blogger kati serebu yaguze ne satellite phone saguze Museveni yagimpadde mumanyira nti no simanyi abantu munopo gezaako ne bwonsongamu nenyiga wano osigala mu poozi oba obadde oleeta luyi osigalawo poliisi weekusanga togeza nondaba Katonda n'akuleetera okulowooza nti ono jajjawo gwomanyi ono jajja mulala eno buli wendi kandi Museveni yagaye waliwo abakutawaanya olunyiga nti poliisi weekusanga ndero okubisanga bino bya mitwalo 2 mu kkubo nedda sebeno sijomanyi ya line 8 mitwalo 2 ejawa senga size muyina isimachi ekiriwo nga wendi mukulika ejo mu State House twavuddeyo manyi mwagamba Museveni agenda kuvaako katengeri gyagenda ovaako mu nnaku 10 twabadde ku kirommo tuli ku kirommo mumulabe katanagge anti mugenda kuteeka Uganda empyo bamugenda jijjawa naye nga fe twabagamba mba mwagala engule ene gye bateekako Yesu ey'amaggwa weeri ey'amaggwa n'ecupa y'omwenge naye kati fe twabaddeyo ne tulaba ku Museveni omanyi buli woba tomanyi kintu oba tokikola tokimanyi kati ffe aboogera ne Museveni tutegeera byaliko nti mu Uganda tulina liida ne Miss Liida ali Miss Liida bano bamuntu simanyi tumukunde simanyi Katumba oye Bobi Wine abo bonna bamisi Katumba oye wammwe ate wafusikirize kyamwe mwe mwakiteekawo ffe wetu temunaye wogejja brand nebanga ya Museveni buli kimu bakikuwaayiriza omuntu wafa nti Museveni amusse omuntu wagula emmotoka nti Museveni yagimuwa kati ye Museveni brand yamaanyi nti abantu bazimba ebizimbe ne babiwa Museveni katunagamba ne muzaala n'abaana ne mubatuma Museveni kati Museveni bazzeemu ne bamuzaala buto tajja vva wano bale State House jjo kyabadde kitya omusajja wo gwosinga okwagala n'otamudefending ankoga Museveni amugamba wacha vaawo wano ani yabibagambye mwe mutambuza nnyo propaganda okiwulirayo obusungu bwe mwalayo bwa Michael bwayina bwa Michael ng'omuyimbi bazze bakuubagana Michael akimanyi nti tayinza kutabebe kulu kuba bebe kulu ge mataala gali Michael ddala gayagala naye nga time ene ya covid engeri watali mu bali olina kuteekawo kibuli kati president kyeyagambye tekyabadde nga we mulowooza yagambye ati president yagambye twatudde wetuti mukasaako ekifaananyi nkirina nga mwena mulinga abali ku lujjuliro kati ba Michael olwakuba ebifo byali tebijja mmala abalala ne babatuuza wali ne balooya ba president kwe kwabadde bebekulu kati nedda wano kumpi ne president bebekulu bebekulu be batulira ddala wali kumpi ne secretary general bakada aberanga mwana mtu adduka yesoka ebifo wali buuza Michael wali wadde otulira according to your capacity yate capacity yonga bakukiriza kwogera
president talina gwe yakkiriza kati lwakana lugunda yayogedde ayogera ebiki secretary general yayogedde yabyogera kyekimu kyovola omukisa baguwadde DJ Michael aganaga Dr. Tiamale Mayinja president baatayogera nabo era n'abajjako n'essimu ekyasinza okunyumira kyabadde bwekiti nti bebekulu yayimusa okugenda nga wakyasirika katulire ku birowoozo ebipya ebya Michael nesi bwatyo yagambye gwe mutabani gwoli wa munju ebyo tebigenda kuggwa kati kuba alandaga nnyo whatever you interpret is yours. Zenkubulide kyabaddewo. Don't drag me into your nitty-gritties. I'm not interested. But the president never shouted at him. Never did anything. Yagambye gwe mutabani wange tulako wansi. Era nga olaba ne Balamu teyayogedde yayingiridde mu bajjo. Balamu alenga Balamu ne budget bakyakwata kana yingiri atya mu budget. Bali ba Luganda bili byonna firimu. Ba Luganda baagala na be bapulani be bakyala muri mu State House be bayibe tala ne Abe Musinguzi. Ngabako baza ne Abe. Abe tekisha bo na Abe tekisha ngutidde. Musinguzo wa wedda ono wech coffee. Bono omudizeze ebivulu. Ono yasikire kofira ya kafe. Ngutidde. Wano tewaliwo omuntu awopozinga Museveni. Just abeera tanafuna opportunity erabani president as simple as that. Neze nangamba isima mbitegeere ebyo kankuwe security phone eno satellite phone egenda mu line mukaaga nezo naza jati swat kibuli then naguru bebali muno tevuga muno kubire dali ya saa muno muvuga muzaaba nene Lieutenant General Badi anti ne mondo munene la tugamba abo musikulini tugamba abanene mu bitibwa nenga mukulike twavuddeyo baba wadde transport million 5 biliyo bajana tuwa 5 golinda tetuyite mulabe transport million 5 mulide sente ya buyomu womusolo muri wa musolo kikano campaign Uganda mulina okwejjamu ebintu by'ekisiru okulya sente z'omusolo kitegeero otya okutegera nti omuntu alidde sente z'omusolo nga auditor general wa government akoze report did you ezo sente zavudde mu nsawo z'abawero wisha yisima tosula naggulu na gundi ntinda okuva entebe paka ntinda sente meka transport ng'okozeseza taxi mitwalo nga 15 okuva entebe paka ntinda 15 ekale katugambe kyekyo kati million 5 za transport bali bakuwazana owaye Museveni omuyita muntu wa bulijjo oboolooza tetwabadde na byakola asooka n'abalabye mbadde ngenda okukola ndi muzimbi ndi constructor nina constructing company Maego yakwaddeko lift kati transport naye tumugyewa ate saamugulidde mafuta siteekamu mafuta nze ningamu Abannayuganda nze amu European ninoteeka service wengeze ekitegeeremu mutwala ebintu for granted I gave you Michael mafuta ne musaba ntwaleko nantuusa ne tulya kiro mmo twanywedde kacaayi katunywa amata katudde eno koogere ku kapeti nga tukimanyi tuli ku kiro mmo ye muliddamu okulya ate temwakkuse okutukolimirako kijja bbaawo it is expected kati tulina kyekikolera nnyo we shall take that blame olw'okuba nti Museveni atukubira ku ssimu but we stand no more kuba Museveni kyatugamba baŋŋambe Flofika yabakutti yakuyise n'agamba bulijjo okaaba wano jangu oddeyo olabe ku president nze Museveni n'akamulaba emirundi egisukka mu 10 tekiddangamu ekyo naye nga jo nagendedde mu ttiimu ya Flofika kubanga baatute bakulembera campaign naye nga teyantute mbu iti isimu okaabira nnyo president nabadde mu bagenda okulaba president abakulembeddwa Flofika yes naye ogwawe batuufu mu bebekulu yatandika campaign wagenda Catherine n'ogenda Kambuzi Big Eye mwamutute Big Eye tetwamutute nkyabuuliriza tugenda teekawo commission of inquiry n'omusajja yabonyebonye na yes ngenda teekawo akakiiko kabuulirize lwaki naye nga nze newondaba mu group ezinyingi nze ndi multipurpose toyinza kunneewala Big Eye aliki naye ali multipurpose naye kati wulira kati nze isima sibaayo nga bateesa okugenda campaign ya president sibaayo eyo ne mbandeo nga bagamba nti isima yeetaagisibwa nze abadde frontline blogger wa president mu northern Uganda ne mpaka Mbale kati era namugambiddewo nti nze Museveni samusabangako ssente nze siri myaka ginoonya ati naate ssente obwo buswazi naye Museveni namugamba let me be your friend tokyalina mikwano giri eno bbali nze saagala bino ntino wiwi naye nga tuli bamuki era nze yagumiza Michael ne mugamba olaba Museveni atutte enamba he will call you Museveni cannot take your number
and doesn't call you Tabatakubira. omuntu okuga nti jiwa agambe namba yange jiwe gundi nja kukubira oyo tajja kukubira but when Museveni notes down your number Museveni has called me over 10-20 times isima oliotya muzeyi we Sweden oli bulungi kyova abandi kwa maintenance nga Beyonce ndi kwa maintenance emotoka sodo gye yakuwa wagiteekawa etaliko number plate eyo ya sodo kugenda multipurpose egenda sembabula ate wa Museveni ekimayo Museveni ampeeyi wobo oyagala ngende uwo ngampa kati mbadde ngenda wa Kibuule agenda kumpenda ovuddeyo sijjo ogenda ovuddeyo badde wa Kibuule ate ranzirayo negamba mba wa Kibuule era nzirayo kubanga ndiwe mukono ndi campaign kati ya Kibuule yes kubanga Kibuule akoze amakolero Kibuule alese emirimu bali abamuvuganya balese ekyo kujjako tulekanira abantu be mukono londa Kibuule Saalongo Jenva factory z'emifaliso bulangiti mipiira gya boda simanyi masanyalaze biki wonna rolling mills Kibuule yabirese mukubye tuwa yes tukyaddayo nate tuddayo muzine 10 naye bw'otuuka ssaawa emugenda eka gende wa gwengani lwaki obagoba tomanyi nti Lieutenant General Mbadi yanteka mu SFC emisimu gy'abanantu ba bulijjo omanyi kati mmwe Namirembe Road zijjudde kuli zino eno zindeetere ebiri njirina wano nja nakuwa 3 alright yabadde Isima all access always enyingira gy'oyingidde 2021 yeekulaga engeri gy'onoomalako kati gweddawo ng'okyawoza mbu simanyi ostruggle you will struggle I mean